Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Yona Jemusinziro kuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. It's another day. Ndine muganda wange Abdul Kikomeko yekolera. We are live in ITV studios tugezaako okubaweereza okubabulira ku nsonga eziriwo z'abatutumufu. Emboozi esinza okwefuga amawulire ensangi zino y'emboozi ya Prince John Paul Kafeero. Tulina tiimu bbiri aziikulwe. Timu aziikulwe waliwo timu taziikulwa. Timu aziikulwe ekulembeddemu baganda ba Prince John Paul Kafeero nga bakuliddwamu muganda waabwe Nende ne Mugerwa saaka abaana bali 11 abaaboolebwa. Timu taziikulwa ekulembeddwamu mutabani we Swaziniga ne Bisirikirwa n'abalala abo baserembu ababegasseeko kuli Samesa Kisemakula ne Balamu Balugahare. Mukulu nkwaniriza leero Kikomeko yekolera nange nsenso kusanga ensonga ziwulidde. Prince John Paul Kafeero aziikulwe taziikulwa. Ebbanga lino lyonna mbadde ku saidi y'abaana abanyigirizibwa 11. Era ndowooza ensonga eno nze nagireeta mu mawulire nga mainstream zibamye ki attention, so automatically ndi tiimu akole ki aziikulwe. Weewaawo nga nkikola mu bulumi obw'ekitalo kusalawo okwo nkusalawo mu bulumi obw'ekitalo kitegeera naye nga bwe nabagamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya ekigigoba kyo kusinga omuliro nti bwe tukeera ku matene tuga Paulo aziikulwe kitegeeza decision eyo tuba tugikoledde mu bulumi naye nga ate kyetulina okukola ki okukola kubanga amakubo amalala gaagaana. Mulowooza okuziikulwa kuno kwa Kafeero newankubadde abasinga bakkiriziganya nti well abaana bano balina okufuna ekituufu ani kitaabwe, naye challenge ebaddewo nti abantu abamu badde basinga okomentinga n'okuvayo ne boogera ku nsonga eno bagamba Paul Kafeero mumulekaawo mulemerembe anti abaatwala ensonga eyo bwe bamanya nti kigenda balya bo basalawo okuzannyira ku bantu ku bwongo nti bano baagala kuziikula Kafeero naye nga tebaaba wa nsonga lwaki baagala okukola ki. Bw'ojjukira comments ze nafuna ng'ebiseera biri amasimu amakambwe nti kati ate abantu bagenda bakola ki mu kusooka wali tiimu Kafeero taziikulwa. Nali mbazannyira ku video gye twasooka nze mmanyi okuzannyira omuntu ku bwongo olwo nali nnoonya kituufu baani abali emabega w'okuboola bannaabwe okitegeera. Era bwe namala okufuna ekituufu abo bennyini bwe namala okukola video ne bankubira obusibu ekituufu amataziikulwa nimbaga kati mumbulire ekituufu tiweekitirewo ekiti nimmala obbajjamu information then nenzira ku side entuufu. Yes, so ebiriwo Kafeero anaaziikulwa kubanga ndaba saidi eri amaanyi mangi ante amaanyi si kuleekaana nakutuwogganira nti mumwina amawulire si ge gafuga ensi, amazima ge gafuga ensi. Nze najja ku saidi yaziikulwe nagitandika ndi bwoko bantu ne banvuma nkubirwa amasimu abayimbi abaali bakwano ba Kafeero abantu ba bulijjo naye olwaleero abantu bagenda bafuna ki ekituufu nti buli eyankubira namugamba nze seetaaga saidi ya majority neetaaga saidi entuufu. Mulowooza Paulo ayinza okuwummula mirembe ng'abaana be bazunga? Paulo ayinza okuwummula mirembe ng'omusaayi gwe abantu 11 gukasuse? Paulo mwabagamba nti tuba tumujeeguula bwaziikulwa mwe mwasooka omumujeeguula. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti Paulo abaana 11 si babe kitegeeza oba omujeegudde nti teyalina n'amaanyi ga kisajja. Bisirikirwa yabyogera kitegeeza obeera omujeegudde nti Paulo baazaaliranga muzaalire. Kitegeeza obeera omujeegudde nti yali musiru nnyo nga taswana kulaba baana be. Mmwe naddala mmwe abakazi abali eyo ensonga eno njagala mugikomentinzeeko magezi. Gwe omukazi alaba vidiyo eno njagala ozibirize
ngamba gwe alaba vidiyo eno ng'oli muwala oba oli mukyala kuba akafaananyi oyo omwana wo gw'olina ng'azze gy'oli n'akugamba maama ndaga ekika kyange naye ng'ate okimanyi we wamuzaala weewo awo wamugaba weewo wennyini awatuufu we wamuzaala kuba akafaananyi ng'omwana wo akujajinga atandise okukulabanga maama atali mwesimbu maama omwenzi maama omukumpanya sisuubira nti gwe alaba vidiyo eno osobola okukiyimiriramu osobola okitwala so temunnatujajinga nnyo mulowooze ne kuba maama b'abaana bano obulumi bwe bayitamu ng'abaana baabwe babanja ebika byabwe bimaama onzaala wanzaalibwa obulumi obwo bwe bayitamu ng'abaana baabwe bakubamu ebituli nti maama mwenzi maama mulimba maama mukumpanya njagala gwe omukazi alaba vidiyo eno okirowoozeeko nga tonnayogera mbu temuziikula kirowoozeeko bulowooza singa yeye nga mutabanyi muwala bwe yamubuuza ekyo can you stand for it you cannot muleke abaana bazuule ekika kyabwe ekirala bannaye tulowooze Pawulo ye yali wakisiraana ennyo to that extent kubanga bano abaana 11 baava mu bakyala 9 mu bakyala 9 bonna Pawulo be yafuna tebaali beesimbu baabakuliza ku kyalo kyekyo gye baabakuŋŋaanyiza abatali beesimbu bajje bafumbirwe kafeero oba bajje baganze kafeero ate teweerabira nti mwabe omwenda benjogerako waliwo n'oli ow'ekkumi Mariam Nassuuna azaala Buladina which means Pawulo bakyala be10 bonna baali benzi mulowooze tukozese obwongo muganda wange Senkubuge oba sijja muyita muganda wange mukadde wange yagamba abakomentinga ku nsonga za kafeero tukozese bwongo not emotions and feelings but rather reason and principle bw'onookozesa emotions kikulemye ogenda kukola ensobi naye nga ffenna teri yali yagadde Pawulo fact twali twogerako in the course of the week twayogerako n'omu ku investigative journalist mu byafaayo bya Uganda omukulu Drake Sekeba natukubira ekifaananyi mu mbeera eriwo n'agamba nti weewaawo si kya buwangwa mu Buganda omuntu bwafa tuba twagala awummule emirembe tukole ki nekyokumuziikula kimuweebuula naye n'agamba obuzibu buli ku bana abaana abatamanyibwa gye bagwa n'agamba nti yakiwagira bwebanga kyekisigaddewo okukolebwa ng'ebirala byonna bagezezaako ne bigaana twayogerako era ne Fresh Jajja ye n'atugamba soka owulire Fresh Jajja n'atugamba nti ye okuziikula abantu kyava dda era ye takirinaamu buzibu era bazze bakikola n'atugamba notugamba nti lwakuba nti ennaku zino amawulire goonoonye buli kimu ne gabuukira kimoona kiri n'agamba naye okuziikula abantu baabaziikulanga newankubadde nti mu buwangwa ndowooza DNA yedda teringa eyakakati eyogenda mu ddwaliro ne baaziikulanga ne babaako bye bakola ne bazuula ekituufu. Yes. Kakati nze mbadde nsaba nga Mwami Senkubuge bwe yagamba abakomentinga ku nsonga eno mukozese bwongo si feelings na emotions, otherwise temugenda kukola kusalawo kuki kutuufu kuba nange ayimiridde wano sisobola kwagala Kapeero kuziikulwe. But mwe mwenna abandaba olwaleero abawoza taziikula, don't forget abo abaana baalizinga ettaka ewaziikwa Kapeero eka 27 emyaka 10 ku miliyoni 5 ne balizinga eri omulimi w'ebikajjo. Omulimi w'ebikajjo oyo abadde ayagala kugulira ddala abaffe bwagulira ddala Kapeero asigala waawo we twamuziika bagenda namutwala gye mutamanyi. So Kapeero kino kitukola tutaasa bintu bya Kapeero na masiro ge kangayite masiro
okusigala nga ga kitiibwa bajja musimula nawo kubanga administrator general bwe nayogera n'abaana ne baddukirayo yagamba Kafeero aziikulwe wabula bwaziikulwa ku bano abaana 11 abaaboolebwa ne bwe kunaavaako omunga wa Kafeero buli eyagula ekintu kya Kafeero na buli eyaliizinga ajja kuba yagula mpewo. That's why mulaba balobbi na bisirikirwa badduka emisinde bisirikirwa bakimanyi ekintu kyo tebalina ssente za kuliwa oli gwe baaguza empewo akirimu gwe bagambye ayagala nnyo Kafeero amulinamu omwana bisirikirwa yekobaana ne baswala. Yes, exactly. Kino nkyogerera mu kamera ngolooza lwaki ayiwayo nnyo omubiri wawasa omukyala baawe yafa gwatazaalamu na mwana gwomuyinamu abaana bw'omulaba ng'ali nnyo sayidi eri ku byeri tofunamu okwekenjera. Olowooza lwaki bisirikirwa alemedde ofokasinga ku bufumbo bupya gye yazaala n'abaana ali eno akimanyi nti waliwo ekimugoba ate nga tebalina ssente zakuliwa. That's why baddukira mu mawulire ne basanyira ku feelings z'abantu nti bano baagala ziikula Kafeero naye nga tebababuulidde kiki nokeera n'okola statement nti Kafeero teyali mwana wa Naganga. Owulira muganda wange ate n'otugamba DNA tugijje ku baganda ba Kafeero. Oyina bukakafu ki nti baali bagatta taata nti maama waabwe kaŋŋambe maama wa Kafeero yayenda oyina bukakafu ki nti yabenda wamu tukozese logic ye mwennyini yekuba endobo exactly kozi yagamba nti Kafeero teyali mwana wa Naganga ate n'amala n'agamba kozese baganda ba Kafeero oba mufaanana oba byeyogera yali tabitegeera ng'omuntu no ebya science omanyi bino okwogera ovudde ku kya science enkola gye bakeberamu obutofaali buli yenge ekyo takimanyi buli lwodduka nga waliwo akugoba ogwa so bw'oba odduka ng'ojooginga bibyo otuuka gy'olaga gendera ku peesi yo ne buli lwodduka nga waliwo akugoba otomera. Alright, thank you so much for watching. Mwena abalaba ETV Uganda bino bye muwulidde byonna ane bye mulaba si birowoozo bya ETV Uganda oba nnyiniyo n'abagiddukanya wabula birowoozo bya Sekinno. Nsasira nsooke mmaleyo kano nti temwerabira nti oyo mwana ole nnyo banne Swazi alaga nti ye mwana wa Kafeero pure ye mwannyina wa Bulaadi naddala ddala bwe bagatta maama. Balekedde mutegeere gye ndaga era njagala abeere mwegendereza nnyo kubanga ba Simon gye bali nga kale nabo balimu bali abaana abagamba nti bano si baana ba taata yasooka yeebuze lwaki ye gwe basindika mu mawulire ojja kwekoona speed control mwana wa taata atuvuzeemu speediko oba yeevuzeemu speediko omusaayi bwe gunadda ojja kwetuka. Alright, thank you so much for watching. Yonajja badde musinzira okutulaba bali mu United Arab Emirates. Patrick Yofumbi, thank you so much for watching. Kamanya Joseph, all my friends in Abu Dhabi, all over there. Wene yokumira ku mukutu guno ng'otulaba Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Ajman, Alay, abali Oman, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, abali China, Singapore, abali South Africa, wherever you watch from, abali mu United States, abali mu Europe, Scandinavian countries, abali UK. Thank you guys for watching. Neraje musinzira okutulaba. Aaron Bobo kamera yakomyewo, yawonye Mukama Katonda yebale era tubadde ne muganda wange Abudu yekolera kikomeko katukomewo.